Enteekateeka eno eyise mu kutongoza ebipande ebyenjawulo nga biriko obubaka obuvumirira okulya enguzi nga buteekebwa ku poliisi ez'enjawulo era nga ono ategeezezza nti bino obubaka bwonna obuliko abapoliisi n'abantu ba bulijjo bwe banaagenda mu maaso n'okubusoma osanga omuze guno gunaakendeera. Ono ategeezezza nti waliwo n'enteekateeka ey'okugenda mu maaso okulaba nga abapoliisi naddala abanene bagenda mu maaso ne bayanjulayo ebyobugagga bwabwe okulaba kino nga kikendeeza ku buli bw'enguzi. Buli liida buli mukulembeze alina okuvunaanyizibwa mu mateeka okulaba nti obwobugagga bwe bwonna adeclarinze. Kati police force waliwo leaders. Leaders bonna abapoliisi balina okudeclaringa ki obwobugagga bwabwe. Kati tubadde tubagamba balina okubeera ready bakole preparations, tulina task force ejja kukola training okulaba nti abantu bali ready kukola declarations ezo era tusuubira nti this time around the corner ejja kufuna declarations from Uganda Police Force at 100% muba babeera bali. Alipoota nnyingi mu ggwanga zizze ziraga nti ekitongole kya poliisi kye kimu ku ebyo ebikyasinze okuba nga biri ku mwanjo mu kulya enguzi era nga kino kikozesezza nnyo empeereza yaabwe. Eno y'emu ku nsonga lwaki amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Patricia Ochani avuddeyo n'atongoza enteekateeka empya eyinza okubayambako mu kulwanyisa enguzi. Kitandika mu mutima kuba oyinza okubeera ne billboard eno ng'erina ebigambo birungi naye nga mu mutima gwo toli ready tosobola ku implementing ebintu bino. So tulina enkolagana yaffe nga Inspectorate of Government ne Uganda Police Force okulaba nti the environment within police has zero tolerance to corruption. Lwakuba poliisi ekolagana n'abantu. Police is the closest to the people. Abantu bajja ne bawa cases zaabwe wano mu poliisi, abantu bajja ne barekodinga statements wano, abantu bajja ne okwetegeka ogenda mu kooti, byonna bitandikira wano. So kati enkolagana zino zituyamba nti tusobola okulwanyisa enguzi especially in respect of bribery gye mutera kuyita akasiimo. Akasiimo ako oluusi eleeta buzibu oyinza okubeerawo ng'omanyi nti you're just saying thank you but it influences somebody's mindset. Services in police are free of charge. Enteekateeka eno eyise mu kutongoza ebipande ebyenjawulo nga biriko obubaka obuvumirira okulya enguzi nga buteekebwa ku poliisi ez'enjawulo era nga ono ategeezezza nti bino obubaka bwonna obuliko abapoliisi n'abantu ba bulijjo bwe banaagenda mu maaso n'okubusoma osanga omuze guno yeetaaga strategies mpitirivu nnyo. Poliisi tukola joint investigations nga twetaaga manpower force. Ne mu kitongole kyaffe erya Inspectorate of Government tukolagana ne ba CID batuwa a lot of support nga tumenyereza nga twetegereza kesi tutwala mu court for prosecution era batuyamba nnyo. Era bweba tusanctioninga ne arrests ezo benyini batuyamba implementing strategies ezo. Ku mulundi guno beeteefuteefu okwasiza awamu ne kaliisoliiso okulaba nga nabo nti ekifaananyi kya poliisi bakirongoosa. Is responsible to ensure that there is a corrupt free environment at the police stations. We have the professional standard unit that takes the center gear, the center stage of handling all professional misconduct of officers. We therefore welcome the cooperative efforts with the IGG and the pledge to continue working hand in hand in fighting this crime, this giant called corruption.